oluzi lumu ate luli wala. Bw'oba olina ssente oluzi balusibira $3 million n'ofunayo oluzi ku kyalo Samuwe yalutuume na linnya lyo tofaayo. Bagati oluzi baluyita lw'omusana. Era bwe nafuna ssente n'enzirayo nja kubasimira oluzi mpandikeko n'erinnya nkolere ku amalala. Amalala gakolere ku bintu ebituufu. Bw'oba oyagala abantu bakkubire mu ngalo era bakwebaze tobayiira ssente ziteeke mu kalwaliro abakyala we basobola okuzaalira. Gavumenti ebintu ebimu biba bigiremye kati ffe twekolemu omulimu kuba ye erina obuvunaanyizibwa bungi. Ogambe nti wano tewaliwo toilet, community toilet. Ofuna abasajja awo obagaye nti toyi mwe mugenda okugikozesa kati mwe musimenze nzimbe. Naye n'otuuka mu community nga mulimu toilet. Nina gye nagenda eyo ensi gy'ekoma ne nsangayo toyi yabiryangeena nga yawandiikibwako nti yazimbibwa Bajamani. Abajamani nga bava e Germany ne bajja e Uganda ne bayingira mu byalo byaffe ne bazimba toilet. Njize na toilet kukiwulisa kirungi pitira trini ey'ekinnya. Naye nga lwaki ffe ab'amakanisa ffe ab'amasinzizo aba business tetusobola gamba nti mu mwaka guno kyetugenda okukola okuddiza community tugimpacting katubeeko ekyalo gye tugenda tubasimira oluzi oba tubalongooseza oluzi lwe balina. Erinnya eddungi liva mu bintu omuntu byakoze. Kampuni zaffe zitandika okukolayo ku bintu va ku ziri ennene zokka naye naffe mu ngeri yaffe. N'ofunayo essomero Samuel n'obatwalira ebitabo. Abaana abato mukisa bw'owa omuntu atasobola kuddiza ofuna mukisa. Bw'owa omuntu nga talina capacity kuddiza kye wamuwa kati gw'oteekwa kufuna mukisa. Omuntu bw'ayiga omukisa bwe gujja asobola okubagaggawalako nga talinnyangako mu kanisa. Omuntu awa abantu emmere ne balya ne beeyanza agaggawala ku kyalo ekyo nga mwabasabi mukoma kukusaba. Kubanga ssente n'omukisa okugaggawaza omuntu tebivangako mu ssaala. Singa bakwata omuzindalo mbanza be basinga obugagga naye si be basinga wadde beekyanga nnyo. Naye omukisa okugaggawaza omuntu guba mu kigambo Mukama akuba omukisa. Ng'ani akyogera? Omukadde atunda kasooli gwe wayongedde kapito wa $5,000 n'ayogera atya mwana wange Mukama akumpeera omukisa. Amaze eyo gy'olaga gy'osanga enzigi ezeggula nga tokaayanye. Gy'olaga gy'osanga ebintu ebikola nga tolwanyi kiki. Oliko eddoboozi eryogerera mu maaso ga Katonda nti oyo muwa omukisa kubanga buli lwafuna ffe abanafu atulabawo n'atuwa amaanyi. Funayo omuntu obeeko ky'omuwa nga tasobola kizza nga tasobola kukola atya. Naawe twagala okujjako ku bizinensi yo ng'osaza ebintu nga Ssaalongo zonna z'olina zigula. Naffe tujje twekyangereko ewuwo. Ebisinga obungi funa wobiggalira olekebwa ebitonotono naye bajje mu ebyo. Wakiri bajje mu ebyo. Naye funayo okw'olunaku abantu bajje ewuwo bagambe nti ajagala kubawa mukisa. Ssaalongo no nawulidde engeri gye yasazeemu ebintu etiisa n'okutiisa. $25,000 mbujja kukyetwalira ku 15. Ayinamu n'ebyokumu omu mu dduuka muno. Nange nasseemu n'akakaaga osanga obwedda ntukutta omutima nga manya ayina bya 10 byokka naye bw'aba ayinamu n'ebyoLukumi. Naye Crown Japan asanyusizza abantu n'abaako kyabaddiza. Ate aŋŋambye nti olwaleero bwe twagala atwongereyo wiiki endala 2 nga z'olina zonna zigula. Twagambye kati banange mujje wa Ssaalongo wano akalongo kamukubidde kubanga bwe yafuna ssente emyezi nga gigi emabega yagulira abantu emmere eyiganga. Kati mmanyi Ssaalongo ssente bw'anaafuna nange nnina wenkuba akasimu kati Ssaalongo kati ngenda Kalamojja njagala yotaniza emmere 5. Kati bannaye mujje mugule wa Ssaalongo kubanga ssente bw'abeera nazo n'abatalina kyakulya abayambako ne bafuna ekyokulya. Erinnya eddungi lyakulondebwa okusinga obugagga bungi, okuganja n'okwagala okusinga ffeeza ne zaabu. Lwaki abantu tebakwagala? Yafuuse mukwano gwoyo? Baba tannafuuka muleke bw'aba afuuse mbuuze nti nirwo gy'abantu tebakwagala. Toyanguwanga kwogera tebanjagala bwagazi. Oluusi tebakwagala kubanga olina kye wabakola. Waliwo okukyayibwa okuva mu bikolwa bye wakola.
naffe ne waffe eriyo abagamba mbu enzikiriza nze mwenva abantu bagiwalana. Fe abalokole tebatwagala kasitole kandira abantu bajja kukukyawa. Waliwo kukukyawa kubanga olina kyewakoze. Kati singa tuba wano bwe tuti olina gye nateeka ebizindalo bina wali. Nze njogere wano nga naye bwatubuulira enjiri nange kennyini wadde ndi wazikiriza emukyayirawo. Olaba bw'okola ebikyamu ogenda kuvaamu bubi. Edduuka lyo bizinensi yo byokola bwe biba bikyayibwa lindako okwogera nti abantu babi. Tusooke tukomewo tukubuuze okukyawa kwaba kukyawa bakukyayira ki? Akuloopa agamba ki? Tusooke ekyo. Bw'aba akuwaayira not your business. Naye omuntu bw'ayogeranga ekintu nga kiriko ensonga kiwulire okitereeze. Kiwulire okola otya? Kubanga okwagalwa n'okuganja Bayibuli egambye bisinga ffeeza ne zaabu. Omwavu akuba omulanga ku kyalo abantu ne bakuŋŋaana okumuyamba wabbeeyi nnyo okusinga omugagga ggulawo geeti ne bagaana okuyingira. Singa omwavu akuba enduulu ekyalo ne kikuŋŋaana okumuyamba. Oyo w'amaanyi nnyo okusinga omugagga avumba ennyama n'enkoko serefu service n'ateekawo emmeeza bwe ziti n'emmere bagaana okugirya. Oba oyagala oba toyagala abantu kya muwendo abantu kya bbeeyi togeza n'obagayagaya. Abantu bwe batabeera mu bulamu bwo bulabika bulala. Mulowooze Crown Japan eno nga bwefaanana n'amaanyi gaayo ne bano banna bizinesi abatudde wano mulowooze bizinesi zaabwe bwe zifaanana nga tebalina bantu. Zambia furniture ono mwali mugenzeeko ewuwe. Manya okumuyitako awo okukuba n'ennyingizaayo bwe nti akyagaanya okumpita nange naguma bukumi mutima kanyigizeewo. Naye omusajja ono n'ebintu byonna byakola bw'aba talina bantu birina makulu ki? Ono Sylvia Auto Parts abantu bw'aba tabalina spare agenda kumuguzaani. Crown Japan ebintu bw'abisana ne mugaana okujja. Kati abantu obagayagaya naye b'amakulu okusinga bw'olowooza. Nze ndi pasita mpasitalinga biki nga tewali bantu. Oba tolina bw'osumba nga olina obutebe bw'obupya bweru mwabupanze obutebe bitaano bwe baba tebazze ogenda okukola oti. Kati abantu b'amakulu kakasa ng'otambula mu bulamu ng'abantu tobawa nsonga za kukyawa zikendeeze. Okuboggola okuvumaavuma amalala n'okwepikapika bisuule bigenda kugobako abantu. Bayibuli egamba nti okwagalwa kusinga zaabu. Wali obaddeko mu kizibu obanga ofiiriddwa oba mufiiriddwa mu kyalo ewammwe n'owulira ebbugumu abantu lye baleeta mu kufiirwa ne mwerabira n'ennaku yammwe. Bw'oligendako mu famire etalina bantu nga yafiiriddwa n'obasanga nga balina omulambo mu ddiiro naye nga mulijja mulimu abantu 10 ojja kutegeera omugaso gw'abantu. Abantu gye bakoma okuwera abaafiiriddwa gye bakoma okuguma. Buli lwolaba ku munno ng'akyama owulira nga ewo olunaku tunaalutambuliza akaakaawo. Abantu b'amakulu obwegalidde awo. Eriyo olunaku lwe bakuwa ssente nga tezigasa ng'oyagala kulaba ku munno. Kati lekerawo kutukwata obubi tukoowa. Toyinza kutuvuma nga bwe tudda. Abantu bajja ku maduuka gammwe nga mwogera bubi. Kambalangire lumu ate naddamu kubasangawo. Naye omuntu asobola obutadda ku dduuka lyo si kubanga waliwo akuloga. Gw'otuvuma. Kati ayogera obulungi bwajja ffenna nga tugenda wengo gamba baakukokota. Baleeta mukokota. Mukokota akutawanya lulimi lwo oyogera bubi. Kino kya mmeka kyetaano mbadde nina kitundu. Baba. Tambula. Nze bwogobye bwotyo enkya bw'empeza etaano nkomawo ewuwo. Mukokota akutawanya lulimi lwo oyogera bubi. Abantu b'amakulu okuganja okwagalwa kusinga ffeeza ne zaabu. Ono omusajja waliwo ensonga lwaki abantu bamwagala. Abantu balina okuba nga balina ensonga lwaki baagala Crown Japan ono. Ensonga erina okuba nga weeri. Ngenda kumunoonyerezaako naye bantu balina okuba nga balina ensonga aliki kyekiki. Saalongo bano bye boogera bituufu. Bo babimanyi. Nange ngenda kunoonyereza ndabe. Naye Saalongo yajja okunkyalira abantu ne bamulaba mu vidiyo ne bambuuza nti oyo tomumanyi nze nali simumanyi. Kubanga okubeera ku mukutu okwo naye ng'ate abeewange be bambuuza nti oyo tomumanyi nti simumanyi nti oyo Saalongo wa Crown Japan.
abantu b'amakulu tukwate bulungi n'okubuuza tokyabuuza wafinyemu akakadde olinamu $300 olaba oweewanize waggulu tugenda kukuleka naye waggulu gy'oli wagenda kukugowa obulamu bunyuma obukola ne banno obulamu bunyuma bantu ecupa ya soda gyonywa wekka tefaanana ya cupa gyonywa na banno nange ya soda ipasita oyinza okukasalamu ne munsumululira ekintu ku lujegere n'owulira ngero 22 mmaliriza olwokubiri omugagga n'omwavu balabagana mukama ye yabatonda bonna omugagga n'omwavu mukama ye yabatonda bonna abagagga tubalaba nnyo